Mulungi akumende kwanda Rose Media yije nkwaliza nakwana nkabazini munjo najo tusakengala mukwana subscribe nga tuyanzage atanda bana subscribe nga tera notification obere ngofuna video mubode amawulira agaliwo ga mwana mulenzi Tamale Mirundi Jnr banange kuluna akalakase Fullfigure bubi nnyo simanyi nti anadde engulu omanyi bano kuvadda balinga beyisamu eggali nga ne tata abiri muneje buvuddeko Jnr yavayo namwetondera mu lwatu ne tulaga nti muno bano bagenda kuba bulungi ne Fullfigure tewakyali kuyomba ne bewana wanaawo namkola video bungi ngalaga nti bali mu mbeera nnungi kakati no lunaku lwaleero yavuddeyo namutabugira bubi nnyo amulangidde kyatamulangidde nga tekiriyo ebigambo ebinene byamuvumye tosola na biisa mukamwa naye bannange agambye nti nono malaya era simple ke ye taata w'omwana bannange n'agamba noga nti ono takyali president advisor era talina office yonna mu gavumenti kakati no ye Fullfigure bambi naye amwanukudde n'agamba nti ebyo byamulangira mbu teyasoma ebyo okusoma kuyamba luzungu oba ebirala ye muntu alina favor era atambula n'abanene amwanukudde nga bugenda okubanga okiwulira kati nno ogenda kubanga weerabirako mukwano nga nkuteredde video eyo kakati ate no ye Pr.Bujingo ebyo bikyali bibi abaana bakyamuyisaamu eggaali omanyi gye buvuddeko bambi enkuba yakubye ekyaki ye y'ebiwempe oba eya tents zonna ne ziyiika ne zigwa wansi n'avaayo mu lwatu n'agamba endigaze nti ayagala ssente ezikola tents wamu n'amasannyalaze kakati bino byanyiza nnyo mwana mulenzi bwino ku mmeeza avuddeyo n'amukalagata bubi nnyo n'agamba nti ono ye pasita akyasinza obukenuzi eri endigaze era ne yeewuunya abantu abagenda mu kyaki ye agambye nti ono mubbi era musajja muzibu nnyo okusinziira kuba nti akenenula nnyo endigaze azisaba ssente n'azimbamu amayumba amalungi ebintu bingi ogenda kubanga obiraba nga bw'ayogedde kakati nate ye mwana mulenzi omusajja mukulu kisa kya mukama ali maziga olw'omwana we bambi okuwambibwa mu maka ge olunaku lwa Monday kakati no weekend egenza okutuuka ng'omwana tannaba kulabika ono n'akaabye bambi amaziga mayitirivu era n'ayita president ayingire mu nsonga ze asobole okumunoonyeza omwana we omanyi n'abadde mu mbeera mbi n'ennupu gye buvuddeko yabakakasa nti akalulu akaddako agenda bakuba kibooko era yagenda okulira bagenda bakuba kibooko era nga n'akalulumye kakati nalowooza oba be bamuviiddeko obuzibu avuddeyo n'ayogera n'agamba nti yenna alina omwana we ng'ayagala kubonereza ye bambi ajja adiringe naye ali wiringi okifeesinga wabula omwana bamusonyiwe era nga bambi ali mu maziga ogenda kubanga obiraba nga bw'alaaja na musajja wato era nga bambi tusaba mukama amusaasire omwana we azuuke byonna kambi kuteerayo nga bwe bigenze mukwana mukama omulungi akunkumire beera bulungi nnyo beera bulungi ddiya tuuse mala okuwa Fullfigure ono ebibye mala okuwa Fulmazi ebibye Fullfigure omuntu wakwesirikira olowooza musiru olowooza otegeera nnyo naye nga totegeera obadde ku soloti n'oyo musiru munno Senkubuge Fullfigure n'onvuma maze ebbanga nga Fullfigure nakwesonyiwa naye olabika oyagala kummanyiira kitegedde Fulmazi Fulminio okusumululira ondabe ekisooka Fulmazi oyogedde ebintu bingi oba Fullfigure leero sigenda kuvuma nyenda kubuuza bibuuzo byange ekikusumbuwa butakola ki butasoma Fullfigure ekisooka taata w'omwana yaani taata w'omwana gw'oyina yaani kubanga oyo mwana wa simpoke Fullfigure taata w'omwana yaani kyekibuuzo kyosooka ebibuuzo byonna Fullfigure byombuuzizza ng'oli ku soloti kankubuuzeyo ekibuuzo ekisooka taata w'omwana oyo yaani gw'oyina si mwana wa simpoke DNA results ze wakola ziriwa njagala mpe ekifaananyi kimu ng'oli ne president mu recent days omanyapo ekyo bekyeta Fullfigure ze wakasaba okulaba Museveni wali oseemu okumulaba gwe masiikini gwe mazigambizi obeera mu kuba masimu mu bakulu bonna bakoowa olunaku masiikini gwe Fulmazi lwe wavuma Honorable bali omunsi Fullfigure ba minisita si gwe abalonda n'emirimu gye bakola nga president agibawa tasooka kwebuuzaako gwe atalina bbaluwa ya P7 gwe ogenda omanyiira abantu ogenda obuukira abantu n'ekyo Kisenkubuge ekyasoma diguli y'amazzi kinolaba ekisajja Kisenkubuge kyalimu amagezi
Sekubuge yali musajja ategeera ngokirabire ddala kisajja kitegeera because Sekubuge yasoma alina masters is a writer naye otunya programu yaabwe ne Fullfigure ya Soroti n'otegeera nti tusomera bwerere. Sekubuge is a definition of an idiot. Kibeerawo ne kisirika ebinnyo mu programu Sekubuge ne kisirika ebinnyo era ddala kituufu wasoma diguli y'amazzi olina masters in mazzi because a man like you Sekubuge you have to take care of the show. Ne ka programu kamwe kafuka kwako lero mbate muvumye kasuku echa muvuma saimo lero mbate muvuma ba minister Fullfigure yabalonda nze kubuuza bibuuzo njaji galo nyanukule ebibuuzo byenkubuuza Fullmazi Fullfigure ina office yesangibwawa kusula moto zigimulira mayirungi Fullfigure office yesangibwawa buli advisor bamuwa office ku Kingdom mu Kampala. Ebibuuzo bino gwe wabimbuuzizza kati ndi mubbi kuddamu Fullmazi. Fullfigure ina office. Omanyi n'okuwandiika erinnya lyo wasooka n'okola office e Makindi. N'oyita ab'amawulire bw'wasiige langi Fullfigure toyina mulimu. Baakujja ku bwa advisor. Wano kusaasira ali tagenda kusiba ne weegayirira. Fullfigure weerabidde. Bobo gamati amateeka tegakola lwaki Katarine kusaasira ali agenda kusiba Fullfigure tuwafukabira ne weegayirira oluza twerabidde Fullfigure Katarine kusaasira ali tagenda kusiba tuwafukabira hasi ne weegayirira Fullfigure oli mutiitiisi toyina magezi you are prostitute oli malaya wano wasiba basimpoke nosiba taata w'omwana wo omusajja gwe wazaalamu omwana bibitambe bikulemeddeko Fullfigure sente zikubuze kwata omwana omutwale wa Simpoke kubanga ye taata we bwoba wakana nti Simpoke si ye taata omwana we leta DNA olete ne court judgment njina wano omwana wa Simpoke njaga Fullfigure leta bbaawo sikiriza muntu kunnafuya osobola okuba lino ngamba Fullfigure teyasoma okusoma kuyamba luzungu olwokubana amagezi nazaliwo nago ng'omuntu kati okukkiriza mu kintu kikulu n'okumanya kyoyagala ne networking social capital networking friends mukwano gwe yani who's your friend agatako bakutoolako akati ekyo kimaking life yange okubanga eri proud because manyi omukwano ogungatako noguntola bwoba ontolako nagala tolina vali birime nga tugende tukola tugende awo tondaba nga tekindasa so emikwano egisinga byebimu kubifudde proud byebimu life yange because nekkiriza abantu bangi batunafuyambula tulako emabega walabe tenti ziyise zonna endala ziziri ziyulise zifuuse bulere enkuba eyiseewo etulekedde budget amasanyalaze wayazikutuse ebiri eno tosobola bitegeera twetaaga ssente kati Pr.Bujingo nabagamba nti mubbi muyaaye mufere munyazi Pr.Bujingo mu bapasita bonna mu Uganda n'okwetooloola Afirika yakyasinze okubba abantu yakyasinze okubba endiga ze bayita zino endiga ezaawuba ezaagwa mu nnyanja ezitategeera kati Pr.Bujingo lwaki oli mubbi nnyo kati juzi wano wabadde simanyi oli mu kusaba kwo bambi ekkanisa n'egenda egwibwako kibuyaga enkuba neekuba simanyi tenti ne ziyulika simanyi amasannyalaze ne gakyankalana kati mwagala kusonda ssente z'amasannyalaze mwagala kusonda ssente za tenti mwagala kusonda ssente za mpanama entula zikonye obutiko bukonye nti ate oyagala gajanjaalo wangi obutiko bukonye oyagala gajanjaalo lwaki oli mubbi nnyo okanya kuzimba muzimbe gazimbe okanya kuzimba gazimbe agoleka endigo okanya zisombako sente ani yagenda nakuwa eddagala ery'ekiyayi ery'ekisiru kati bwino ku mmeeza njagala okulabula endiga zonna mubeeremu ku magezi nga omanyi osabira wa Pr.Bujingo beeramu ku bwongo beeramu ku magezi beeramu okutegeera tunula weetegereze omusajja gwe muwa ssente atudde kuyika nayiika ennyumba gye yateeka kuyika nayiika etunulanga muntu n'ebisenge ebimu tebabisulamu okitegedde lugaggadde eringa kisaawe nga mmwe musiruwala oli mu kwokya buukasooli oli mu kufumba buugonja oli mu kukola buki busiika bukabalagala ng'oleetera ono ssente kati Pentagoni eriwa awo ababuzizaawo
kati abaziza ku tent ntino kati baagala tent Pentagon bagivuddeko baagala tent Bujingo ize abantu ngera babuusanga ebyo byokola byonna bya kibizi tambuza video mutuukeko ategeere nti n'abantu bamutegeera ate bwino ku meza ndi muzibu nange jangu mpola ogame bwino ku meza biki byayogera nja kukwata jangu mpola twamanje nava nange basawo ne banyaku muje baleko obulumi ku mutima gwange omwana wange yajibwa mu kikomera omulaba nkoledde vidiyo eno myaka 13 yabulanga 5 namwe bumanyi obulumi bw'abaana va mando tusobola Lwokutaano mwana wange tannalabika njala kwebaza General Damulira komanda wa fire squad n'abalala bataddemu amaanyi okulaba nti munoonya mwana wange mbebaza ebambi nsaba buli muntu amuyina alowooza nti alina mwana wange ali mikono gye obutamutuusaako bulabe mwana muto wa myaka 13 bwemba mbonereza nsi please come and kill me, don't kill my daughter. If the punishment is mine, please don't punish my daughter. And I request the president to come and attend this matter because it's beyond me. It's very expensive to me. Can't afford, can't handle it alone.